Mama jeba. Kale sibo naye mujebale ku so. Amanya gaffe. Nsereko Teo Nantongo. Kolanga w'abakyala mu zooni muno. Zooni 2. Omwana oyo muzibiti. Obuzibu bumuliko yazaalibwa nga Mukama yamutonda n'omukono guno bwe guti. Amanya ge? Nabidi Shakuli. Ani taata? Nabidi Shakuli. Shakuli, je ndio kwata. Oliyo tya Shakuli? Yen. Yo. Baba, abazanyi kumwana bakyali. Bakyaliwo n'embeera nga si nnungi. Mama yatuba n'abaana. Omwana oyo omwana nga bw'omanyi abantu mu kitundu bwe bajja mu kitundu nembasebenza omukyalo namusembeza n'embeera naye era asulawo naye ng'agenda n'atambuza obuntuntu afunemu ekyokuliisa abaana nga n'omusajja embeera si nnungi n'abamu tebasoma alina abaana 4. Wangi yavayo Busoga. Boogera g'abaana. Bwe yamuzaala bw'atyo. Taata we gy'ali naye embeera si nnungi. Nze nange kulange simulabangako mu feesi. Yajja muno ng'anoonya kyakukola. Jinja. Mutima ogwo nkubuulire ssebo abasinga ogunsigamu Siramu AIDS project isinganibwa Wakaliga. Omukyalo oyo yankolamu omulimu gw'amaanyi naye abalala tebabiteeka mu nkola. Ogw'okuyamba abaana mu bitundu abali mu mbeera embi n'okubasemba. Abantu bano nyambibwako omukyalo oyo ow'ekitongole wa Siramu AIDS project. Basinga okuyamba ku baana abawala. Abalenzi basinga kyajjirira kumpi baana bawala. Abalenzi nabo bagenda bayingiramu nga bali bayamba. Naye nga oli mu mbeera mbi nnyo eyeetaagisa okuyambwa. Takulo oli otya? Yen. Owulira otya? Omukono gukuluma. Mama kati embeera ze z'olutonda azannya atya? Eyamba atya? Era enzannya eyo ntono naye banne kati bagenda bafuna naye omukwano. Tazannya nnyo kyamaanyi. Okusoma akwagala. N'embeera ya kasukulu fees. Naye ng'asoma olumu ne bagoba n'akomawo n'addayo. Taku, oli mu class? P1. Ali kusinga okwagala ku ssomero? Yogera gw'osinga okwagala ku ssomero. Ali mukwano gwe? Eron. Ani? Eron. Muzannya emizannyo ki ku ssomero? Osamba omupiira. Osamba omupiira. Kati ani amuyambako muwoza bozo tugali mama ejali? Gyali. Kati sawa zinaliga? Yatambuddeko agenda nagira Darasini ebyo ebinyibwa ku caayi n'atunda ekyo. Taata w'omwana ye? Taata w'omwana simanyi kikyaliko. Nze simulabangako. Ab'ekika nabo sibalabanga kubanga waliwo abalala 2 kuli omu mwala akuze. Singa kati agenda mu mwesitu yandibadde asoma esitu tasobodde na kusoma yagenda n'abaweereza mu kyalo
taata n'abayamba genda okuba esisimu ng'omwana tasoma era kati omuwala yadda ali waka tasoma ate nga yeetaaga okusoma. Kati mama sente z'ennyumba azijja wazikoze otugambye apanga akunzabizaawo. Agenda natundatunda obuntuntu obwo. Mukwano gwange ate nze ndi wa wano lwange. Kati omwana oyo ebizibu tibyasimukana yengaye mukulaba abeerawo nga ali munyiike bannalaba beeyagala bakola batya yandikozeeko ku ngalo n'engalo emikono ebiri alaba nga takisobola afuna okwegomba eri bannene ennaku n'emukwata era nga bw'omulaba bwatudde bwati watera okubeera. Kati ye mama akuyinza omwana oyo yava kuki okumuzaala bwatyo oba naye takunyumiza? Tanyumizanga, yagamba nti yamuzaala bwatyo. Wamutwalako n'omukozi era bamumanyi leeta akaana ako. Ate kati noono nogolaba twamujja muloojo omukazi ali ewaddanga onogolaba n'ekitaawe nga tobuuza nti okuwonya omwana ono funa obulamu obw'omu maaso ne bamuggyako. Omusajja ne mugamba noonyangayo kasente omwana agende mu ssomero ne kasente kaabula bukyandeeterayo 5,000 yazireeta mu bitundutundu nga leeta 5,500 taata w'omwana naye nga yafwafwagana dda onogolaba ntawe bamuzaala mukolo naye nga bw'omulaba nyina asula mu loogi yaggwayo dda. Asula eyo wansi mu buloogi eyo. Taata w'omwana ndowooza gyanywera gyagwa onogola batasoma. Yogera amannya go bulungi n'ezzungu. Ivoni Nakijova naye kakyasi kabeerayo sigaana kubanga nfunyeyo ku bantu bebanjigyeko tufunyemu abantu ab'omugaso. Ennaku zinaddemu okufiirwa omuwala nga ayeeyogerako ye kansala eruweero naye nga tunamufuna bwati ng'ono bw'omulaba ate bakadde babuluvannyuma babazuula nga bali obulungi batononya abadda naye nga bangi benkutte ku mukono nga ye kansala eruweero ng'agamba nze nkola ne ku ggombolola eruweero tufunye abantu amunyo n'ab'omugaso mu kuyambwanga kuno nga bwe muzze wange kaakali kano yabeerako gye yakasuula gwe yakasuuliranga naye mutamiivu kubanga obumu tubufunye nga tebabwonoonye nga babukwatidde nga babukusobezaako nuula twamusiba musajja nga tetaata w'omwana yakoze ekintu ekyo gyali bamusalira gwakufiira mu kkomera nga yonoonye n'obuto obubuddako. Naye nga bw'obalabako era ogamba bugambe nti omwana tobamuddiza. Nakijova taata aliwa? Ali ku mulimu. Mulimu ki? Akola mulimu ki? Simanyi. Bwakunywa. Ate mama naye kati mama ebyokulya abazadde bo bakuleta kulya ate waliwo waliwo mutabani wange alimeyo mu kyalo yatuweerezaako emiwogo n'abasobozi abatudduukiridde ne batudduukirayo akawunga bwe bati. Kati ono kakali okalaba nga kafuuse akantu
kale tekatuula na kutuula. Ne waliwo omukyala gwe nafuna nga yanyamba asula wano ku nju zange. Anti amaaso gaalo ennaku zino gajjako ensenke. Ne nkamukwasa. Bwe tukalira wano babiri. Kakatandika okwabula. Yakasuulira omulenzi. N'omulenzi bambi omuvubuka nze yansanyusa. Natakasuula ku kkubo baako waakatuuza. N'akandeetera. Ne mugamba munaate natuuzaawo. Onoonye ekikumi bw'afunayo 10 n'aleeta ne tugula amata. Naye ng'ajjumbira. Bw'aligenda n'atikkula amanda kaafunyeyo n'aleeta. Ne tugulira omwana ekyokunywa. Maama talabikangako yasuula n'agenda. Ezadde omukyala n'aleka waati omwana. Yamusuulawo. Kati ofunangako bagamba bangana ba mukyala oba omwami tagamba nga kyokone maama w'omwana. Talina. Tamanyi gyali. Namugamba omuvubuka bakadde bo lwaki watwalira bawana oyo bakadde bo. N'agamba bamugobya. Nembuuza nsonga ki? Tibangobya omwana nabo nga tebalina busobozi. Nti bayinza n'okubasibira obwereere n'akaana akato. Abazadde ati basiba. Lw'embeera. Abantu bakasagidde obugoye ne twambaza. Tekalina kizibu kyonna. Ojjako kati kakwatibwamu ekifuba. Okusula abaana bangi emyaka gyo. Bwe tutyo Omukama bw'aba atusobozesezza. Waliwo wano abaatuleeteyo ku bufaliso. Nzira kisaali nga asobodde okukwatiraku. Agamba atyana abaana. Wangi? Era ku bonna benjoze wano tekuliiko wange. Wali okudde n'oli n'ajja n'akomawo wano. Omwana. Akwetikkidde abaana b'okuguzza. Waliwo omu babiri namufuna n'okungana n'akaana ne tukamuggyako ne bakatwala ewudde eyo gye baakakuumira. Naye yampeereza. Bino ebyokuyamba biruddemu. Ninamu n'abasajja bwe mwenkana. Nga mbayoze wano. Kulwokuna nafiirwa mutabani wange yafiirwa omwana nga mulwadde wa mutima. Waliwo n'abajja nga sikyabajjukira. Ne bavuga amamotoka nga bawulidde nti nfiiriddwa. Nga sikyabajjukira nga banneeyanjulira bweyanjuliza. Waliwo n'omulala yagiramu helikopita okuziika kitaawe. Inginiya wa Munyonyi. Lwakuba tebanjjukira sandibadde bwenti. Era teyeerabira. Baddokita mwebali abasomesa. Ffe tebatumanya bamanya bali aboogerayogera naye ffe tebatumanya bayamba ekitundu. Kubanga kati ate kyenjolekedde ekirala. Tunakiyamani waffe yafa muno mu zooni eno, zooni 2, Geoffrey Mpanga. N'aleka abaana ne Namwandu. Famire ye yatunze erudda wano wonna. Wolaba ekikomera ndoozi okirengera naawo. Naye Namwandu teyayambiddwa. Era nze bamuwayo emitwalo 3 apangisa ennyumba ng'eyagula amugoba. Mwadde ennaku 15 agende. Namwandu. Naye era abaana nze njolokedde. Ffe ekitundu ffe tulolekedde okuba n'abaana abo. Abamu abakulembeze bekirumirako naye abalala nga tebakola ki? Tebakimanyi nga kyamaanyi nnyo. Kubanga ne famire tetwatuula nayo, tulabe Namwandu bamukoze batya, era Namwandu ali muno oluusi ajjawo n'ayozaawo katoka ebintu
n'agenda n'ayoza engoye afune eky'abaana. Twayambibwako essomero ne tutuyambako baana babiri. Siramu Eris Project ewa Kaliga. Omukyala Kabanda natudduukirirako abaana babiri abaweerezaayo emitwalo 10,000. Waliwo n'essomero eddala gye babadde basomera ne batwalako omwana omu, naye bano abalala abasatu tebalina busobozi. Era bw'ebeera eky'okudduukirira abaana abo n'ensaba badduukirirwe, oba ab'obuyinza bonna bekikwatako abatagala abaana agenda ku street nabana okutema abantu bubazzi bajje balabe ku baana abo ng'amwe bwe muzze. Nennamwandu mumulabeko mulabe bwafaanana, alekerwa abaana bwafaanana. Buli kika kya muze mwekiri abaana. Nze n'engeri gye mbakuumamu. Era kati namuwa essaawa 12 nga bali muki mu nnyumba. Twagira yaka ne tumusasula batuwako akantu kamu. Obulabe twasasula tebabutowa. Ate bavaawo nga bajja batukwata nti abantu babba amasannyalaze, naye ng'abantu tebaafuna buyaka bwabwe. Tetwamanya lwaki abantu tebaafuna buyaka, kubanga omuntu wabeera ne kayaka yamanya engeri gy'akakozesaamu. Abaana 5. Omusajja omu, omuwala ow'omukaaga gwe yajja naye. Omukyalo yagobereza emyaka 3. Gye bali bamwe emitwalo 3. Bali bamuwadde obukadde 6 bwagenda alabe bwana ekolaki, naye obukadde 6 omukazi n'abagamba munzimbire. Nire tugenda nga nakutulaga nnyumba ndi eno gye bamuzimbidde. Oba gyeri kubanga kati yafunye akayumba bw'okalaba amazima gagatona mu ggulu n'otuukira ne famire ye bwefaanana n'omukazi we wagenza okwezinga n'abaana. Amazima ne Museveni avaawo gyali najja alwanirira eggwanga wansi, kubanga tetulina, kubanga bakansala bandikoze ku nsonga engeezo abamu bafa kulyayo buli ssente. Okujjako tulemu omusajja muno Kirumira yatudduukirira ku nnamwandu n'atuwaayo ku ssente tugule ebyokulya mukuziika banga akyali mulwadde yatolera emitwalo 40. Era bw'omugamba nti munnange ndi bubi akuweerezaayo akawunga n'akuweerezayo enkota y'ettooke n'essukaali, ate nga baamusula ku bwa kansala naye ate abaliyo tebakola ki? Nina abaana naye Mukama nina omwana yabadde annyamba ennyo. Yakola eyo kyayina yalwala omutwe naye mbeera sinoonyere bwedda neraliikiriza Luusi Katasi. Ali Bulenga. Omulala gyali ali awo ku Manda n'omulala ali gindi ku masomero e Bukeerere gyakola. Banziruukirirako. N'omulala Charles Mutumba bwe gyagenza okukola bwesanga naye ekiyajjanjala ekya layisi n'abasindikira naye ne bakuyombesa gwe togwamu kuyamba baana kati basiŋŋana kano wali luli ne bagamba kaakati abayo ate kati bakuleetedde akalala lwaki togwamu kisa ekyo naye ogenda okuwulira nga kikulumiriza ng'omuzadde. Taata woono embeera talinaadya
kugula mata era ne bw'omutunuulira obutunuulizi bw'oti naye tubeerayo obusobozi obumuyamba tetugaana kubanga ninayo abalala bangi nnyo munnaye baafunayo bataata baabwe abalungi ab'oku nsi munnange ate bantu ne babeegomba wano waliwo akalala kagundi kalangira ka Pawulo kajja juuzo okamba akansindikira hano okuwummula musajja yakayamba ne nnyina w'omulenzi n'amugamba oyo ye mwana wo ow'oku nsi Katonda gwakuwadde wali baakuwadde abalala balitandikira okwo yali tazadde ku mwana omukazi sajja aweredde akaana kalimu esifiri kali seeta gye kasomera kasasula $2.5 sajja atadde mulimu kasi mukaana naye akaana kamusinzanga Katonda nga buli ssaawa kaŋŋamba nzirayo waffe nzirayo watata yakansindikirako ku ttaamu esembezaayo y'omwaka ogwo guwedde yali mutabani wa Ssekajjigo mukyalo yawummula ebyensi naye yakola omulimu munene nnyo muno mu kuyamba abaana bwe twali tukola. Maama wasomako kubanga abantu abayivu n'abatali bayivu kyanseveera mu mutima gwa muntu. Nze nali nsoma Naggalama eyo Sseŋŋanga yali mubiikira Naggalama eyankuza n'embeera naye kati nejandwala nga nsoma P7 amaze n'okugituula bwe nalwala kugulu kuno bakuteeka emulago kuno bali bagana kutemako enkevu eno gy'olaba saddayo okweyongerayo okusoma. Naye ebisinga twagenda tubiyigira ku magombolola neyongera nnyo yali mukyala wa mulembe nnyo ow'eddiini nenjigaana nsomesa netugenda nembeerako ne mu Red Cross nenjiga okuzaalisa yali muzaalisa bulungi mu Red Cross n'okugaba ebyokulya. Kati aba Red Cross bano tebakuddira ng'eyoli kuyamba abaana tebakudduukirira nabiwummula kati gyegiri era kubanga aliwo yaggulawo ery'obuzaalisa Fortress era kati gyeniperezayo bwana obufunye embuto n'abali mu mbeera embi nga balina embuto beetaaga obuyambi n'omulamu singanyi bakamuzza agenza okulaba ssenga bwe banaamukkiriza okumuzzaayo. Mwana yimirira ebbaluwa gibaleetera eri awo mu ddiiro jangu sebo eri awo mu ddiiro awo waggulu eri nga ku kisenge kiyingira mu kisenge genda ogimulage. N'ebyo bya poliisi ebyo nabisomako era ebbaluwa mu eri mu ddiiro gibawe gitwalireko bali oli muyivu ddala naye yasoma okutuuka e Makerere musinza ebikolwa. Ayagala okuyamba kuba wano wooli tulaba omulanda kati njagala bali mu buyinza bonna n'abaana abavubuse mu nnakula abakulidde wano mu maka gange basobole okunzira okulira kubanga kati obulamu bukendedde. Omuyaayi ava eri nankuba bulooka okugulu ne kugo nga bagobagana nali ngenda kuziika kano ne kaatika kati nali nsuubula emmere nabivaako kati era mbeera ali entundu otuzzaawo bwenfunayo nenakati njagala buyambi era abaana bagenda nagamba abo abaana b'enzala abo booyozaawo bo tebakuwa buyambi obuteekawa naye te nga teri bampa buyambi baba banziruukirirako awaka wange era ebintu byenkoze mu kitundu ndeetaaga bajje banziruukirire. Waliwo era mwami Kirumira oyo yantwala ne banzijanjaba.
Oli pulidde agamba alina baganda. Alwa Oli pulidde bamugamba muganda wakuyita alina baganda. ono ebuli nenda bwoti busoma kali kaliwa akalenzi akalala kalazeewa muyite Alina muganda we. egyebuli omulambula naye gyali tasoma omulenzi abadde mu kyakutaano bamutwala ebusoga naye tasoma n'omuwala yakomawo wesitu naye tamwe tasomye naye nga negyabadde gyeyali agenzi tanafunayo obuyambi teri nakano nno kano koolaba kano maama bw'omutunulako tobuuza nti onywaki yeyokera embeera gy'alimu omwana ono bw'aba ayambiddwa ate mugezi okusinziira ku bikolwa bye byendaba. Obikwata mpolampola nga ng'olaba era olina buzibu yadde akuyamba bantu jaja tweyanzisa nnyo kale ssebo ate akange akandibaddewo nakaziika ku Lwakuna kali kalina ekituli ku mutima naye Mukama n'akatwala bulungi nnyabo soota nnya kitalo nnyo nnyabo ovudde nnyabo obuzibu bwendaba obusinga fe aba wansi fe tusinga okubonaabona n'abantu mu bitundu naye tetufiibwako nze ndudde kakiiko ak'abakyala kumpi nalondebwa nga ndi mu Red Cross nga ndi mu nsiko mu Bulemeezi era natuuka kuno ne bampa ekyabakyala nekibeeramu nekiddukanya naye siyambiddwa abalala babayambi ne babazimbira n'amayumba kubanga kabamu kabbira zaabwe okibulira olw'okweboogera olulimi ne bawandula ebigambo ne balowooza nti abawansi batuyamba naye nga tetuyambwa kubanga nze singa mu gavumenti singa nnyambwa kinene kubanga singa obadde ozze mu luwumula wandirabye abaana benkutteko waliwo omulala bali mu watoto bakomawo ne bawummula abamu tugenze tubakwasaganya mpola n'abazadde baabwe naye nga bafuluma mwana ate nga nze mbeera nabo naye siyambiddwa wenafuna olubuto